Mwami bamubanjiza kuva 2016 bali bakola consent 2014 naye kuva olwo talina kye yali asasudde. Abanjibwa emitwalo 23 ejja dola then costs $3,700,000 then execution costs ezitanaba kuba determined. Sente zino engeri gye yazifunamu yakolagana n'omwami Mashate n'amuwa sente bali mu business kati ndowooza kubanga ndowooza sente oba naaziryawo bate business yagwa awo simanyi what happened after the transaction. Omwami bwe mutuusiza mu kooti ne bamusindika ku meere eruzira myezi 6 ajja kuba eyo ku University of Understanding nga bwategeera nga bwayiya n'okulaba nga asasula ssente. Maybe this is the brother of guno omusango gwa 2016. Omwami bamubanjiza kuva 2016 bali bakola consent 2014 naye kuva olwo talina kye yali asasudde. Kati fe nga ba court bailiffs tubadde tumunoonya okutusobola tumusanze e Bugolobi opposite ne office zaawo ng'ali mu kunywa breakfast ne tumukwata ne tumuleeta naye nga tubadde tumufollowinga nga ali sophisticated si mwangu wa kufuna Elvis, so finally ne tumufuna ne tumuleeta. Abanjibwa emitwalo 23 ejja dola then costs $3,700,000 then execution costs ezitanaba kuba determined kubanga ezo tumala kufilinga bill ne bagitakisinga naye zo kati zezimubanjibwa. Sente zino engeri gye yazifunamu yakolagana n'omwami Mashate n'amuwa sente bali mu business kati ndowooza kubanga ndowooza sente oba naaziryawo bate business yagwa awo simanyi what happened after the transaction. Bali badiringa mu business ya bivuru nga bayina ebyuma ebikuba emiziki kati oli n'amuwa sente ze $2,300,000 eza US dollars. We yazimuwa ne batandika business mu dakiika ntono business oba nekola kusinga kati oli n'abanja sente ze ng'omwami Elvis tasasula. Tuso omusajja bwe yafuwulira obulumi nga yeetaaga okufuna justice n'agenda mu kooti enjoying the fruits of justice. Era nga nze omukozi wa kooti nze mba nzisa mu nkola I enforce court orders kati nze kooti bwe yampadde nentuukiriza byentumye era mmaze ogwange. Omwami bwe mutuusiza mu kooti ne bamusindika ku meere eruzira myezi 6 ajja kuba eyo ku University of Understanding
nga bwategeera nga bwayiya n'okulaba nga asasula ssente. Alina okusibwa n'okusasula oba kasaba musibanga ebbanja livaawo? Ate bwe bakusiba ebbanja livaawo terivaawo. Bwe bakusiba ebbanja terivaawo. Bakusiba bumala emyezi 6 nga banoonya ebibyo by'oyina nga babitunda nga bazzaawo ssente. Sizoni ey'okubiri tuuma showgrounds kuyididde badiyidde ebisolo tugenda kuba tuli ebinyamanyama ngendo wetunyumira comedy wesoyisoyi sizoni ey'okubiri yamawrana ne rain okuyinga emitwalo 2 vip emitwalo 5 ate emmeeza emitwalo 5 obwerekeddwako big size bebekol space dena gigsaha livingston ajaruna mbiru samathes walukaga ne bakomedians bonna 16 July balikyengera ku Rose Gardens 17 July Summer Gardens e Mukono.